omukwanaganya okumenya ebizimbe ebitatukana na mutindo mu kibuga Kampala Waiswa Ponsiano agamba nti mu kaweefube wa KCCA okutuukiriza ebigendererwa ebyokulaba nga Kampala akulaakulana balina obuvunaanyizibwa okumenya obuyumba bwonna obutali bwa buwangaazi mu bitundu by'entinda n'ekibuga kyonna. Waiswa agamba nti kino bakikoze oluvannyuma lw'okuwansalessale wa nnaku 28 eri bannannyini buyumba buno okubujjawo batandike okuzimba ebizimbe eby'obuwangaazi. Kiosks no obuzimbe bwonna bwe bakookera ku plan kubanga buli kizimbe kizimbibwa ku approved plan naye bo kye bakola bagenda ne bayongerako obulala ne bakookerako kati bwe bazimba nga bookerako extensions bwe tuze okumenyawo. Mu nteekateeka eno ey'okumenya obuyumba buno abantu ab'enjawulo nti bagambye nti kino kikoleddwa okwetegekera okukyala kwa Papa mu Uganda okw'okubeerawo nga 27 Ogw'Ekkumi omwaka guno. We're just ensuring that there is compliance all over town. The areas where the people will go, that is towards Munyonyo in Machinda Division, that is the reason. But this side of Kampala, no, we just want compliant structures. Abadde bapangisa obuyumba buno obumenyeddwa bwe twogerera bino nga bali mu mbeera ya kinnyikagobe era nga kati tebamanyi we bagenda kuddukanyiriza mirimu gyabwe. Abantu bamaze okuwa license n'emenya ebintu byabwe. Netemala kumala ate nga license bazina omwaka ne kumala okuggwako nga license yewedde neryoke emenya ebintu. Mami abantu badde basasula omusolo naye munna gavumenti yeesazeewo n'emanya amayumba gaabwe era abantu bonna bali miranga. Okusalawo kati kuli eri KCCA okusalira abantu bonna amagezi mu ggwanga n'ekibuga Kampala ku kyokkola okulaba nga bagenda mu maaso n'okukola emirimu gyabwe.